Omukolo gw'okulayiza baminisita ba Uganda abajja gukyagenda mu maaso mu makago bwa Pulezidenti Entebbe mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibulwabulwa. Omukolo guno gwatandise n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga okulayira era ng'ono ye Meeja Jessica Alupo saako Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja era bonna balayidde okutandika emirimu gyabwe. Baminisita abakulu abamanyiddwa aba kabinenti 28 ku abo 30 bamaliriza okulayira ne beeyama okuweereza eggwanga. Mu balayidde kuliko General Edward Katumba Wamala nga kati ye minisita ow'abakozi ba gavumenti. Katumba Wamala, being appointed a minister of Uganda, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the minister, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, that I will, to the best of my judgment, at all times when required, freely give my counsel and advice to the President of Uganda and his successors in office as by law established for the good management of the public affairs of the Republic of Uganda. Abalala ye Meja General Severino Kahindo Otafiire, Minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi. Sanje Itana azze ayogera nti alina obutuuzi obusoba mu nsi emu naye amaliriza okulayira nga minisita omujjuvu w'ebyobusuubuzi n'amakolero. I, Sanjay Itana, being appointed the Minister of Uganda, solemnly affirm that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of a minister, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. Mu mbeera y'emu n'ekiryo wakiwanuka abadde Ssaabawolereza wa gavumenti mu kisanja ekiwedde naye amaze okukuba ebirayiro bye ebimufudde minisita w'ebyokwerinda. Munna Democratic Party Norbert Mao naye amaze okukuba ebirayiro okuddamu okuweereza nga minisita wa ssemateeka n'obwenkanya mu kisanja ekyokubiri eky'omuddiringanwa. Munna UPC l'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Oyam Sandra Alum naye amaliriza okulayira era oluvannyuma lw'okulayira agambye nti wakugondera byonna ebimuweereddwa. I, Alum Sandra Ogwang, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me. Ebyo nga biri bityo poliisi ekyagenda mu maaso n'okuyigga abantu abawamba bannayuganda olwo ne basaba ensimbi ab'eŋŋanda zaabwe. Kino kiddiridde okuwamba Lydia Babiri ow'emyaka 52 omutuuze w'ekigoowa Entinda mu kibuga Kampala olwo abamuwambye ne basaba abantu be $1,19,000 nti balyoke bamute. Mu mbeera eno kitegerekese nti abooluganda lwa Lydia Babiri baweereza abawambi obukadde 8 kyokka ono enattibwa mu bukambwe. Mu kunoonyereza kwa poliisi ku nsonga eno yakutte abantu 2 okuli Kagga Shafik ne Ntega Bbaka nga kigambibwa nti balina akakwate ku kuwamba Babiri ono awamu n'okumutemula. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi enaggulu agambye nti omuyiggo gukyagenda mu maaso okuzuula abeenyigidde mu kuwamba awamu n'okutemula omukyalo oyo w'emyaka 50. Eno incident ey'omukyala eri unfortunate nti bamusse, it's unfortunate. Naye ate tubadde tukolanga successes mu kukwata abantu abeenyigiramu. Ekintu usually kitatera kusobola kusolvinga ye why? Because oli azuka ku makya n'awamba omuntu n'awamba omwana. Tuze tusomesa engeri gye tusobola okwaavoidingamu incidents ezimu. Naye incidents endala oyinza obutaza avoidinga naye kati ng'abaana omwana atambula yekka okuva ku ssomero. Funayo akadde omuwerekere oba at least wabeerewo omuntu amuwerekera. So twagala tubasabe mugoberere advice zetutera okubawa.
Poliisi Sembabule etandise okuyigga omusajja ateeberezebwa okutemula mukazi we ku kyalo Kijju ekisangibwa mu ggombolola y'Emitete. Omusasu waffe Ssekitende Nicholas katuwa ebisingawo. Omusajja Seremba Yusufu ow'oku kyalo lwa Mwende mu ggombolola ya Matete Rulo mu disitulikiti ey'e Sembabule yeereese ku poliisi y'e Matete n'emuggalira oluvannyuma lw'emyaka 2 nga yadduka ku kitundu ng'amaze okutta omuntu. Abatuuze batubuulidde nti Seremba Yusufu ono yatta mutuuze munnaabwe Katuugu Aberi mu mwaka gwa 2024 n'amala n'abulawo nti kyokka baabadde bali awo nga yeereese ku poliisi n'agamba emuggalire nti kubanga ensi emufundiridde takyalina wayinza kuddukira. Omusajja Katuugu Aberi yatta Seremba Yusufu yamutisa enkumbi ku kyalo lwa Mwende dukane yeekukuma naye eggulo yeerese emikono gya poliisi Matete. Ebyo bibadde bikyali awo ne ku kyalo Kijju. Poliisi n'etandika okuyigga omusajja eyasse mukazi we oluvannyuma naye n'amalamu omusubi. Ssentebe w'ekyalo Kijju Mwami Kawooya atubuulidde nti omusajja ono yafunyemu obutakkaanya ne mukazi we n'amutta nga kati poliisi emaze okutuuka mu kitundu kino era etandikiddewo okunoonyereza ku nsonga eno. Kati waliwo abadde ababanja bamuyita Mpaya kati yatuse ku makya nga anoonya omusajja taliiwo kati yagenze okulaba waliwo obwana awo bugenze okukebera nga mama nga bamusse kati omusajja ye munoonyanoonyako abalimba ngadduka poliisi etuuseewo n'essayiri n'akola ripooti. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buvuma Mbuubi Michael Mbowa yennyamidde olw'abantu mu bizinga be batandise okutondoka nga bafa enjala oluvannyuma lw'okuyimirizibwa okuvuba mukene. Essaza Buvuma likolebwa ebizinga 52 era omwami wa Kabaka agambye nti ku ebyo ebizinga 4 byokka abantu kwe bayinza okulima emmere. Mbuubi ategeezezza nti bw'abadde alambula abantu ba Kabaka n'okunnyikiza enteekateeka z'Obwakabaka akizudde nga bangi ku bavubi abasigala mu bizinga ebyo tebalina mmere era enjala ebaluma nnyo ate nga tebasobola kulima olw'enkula y'ebitundu byabwe kyokka nti ate n'omulimu we baali bajja ensimbi ogw'okuvuba mukene gavumenti yaguyimiriza gye buvuddeko. Ogyeko ebizinga 3 Kuvuma Meyini ne Bugaya Meyini ne Buziri ekisangibwa mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka eya Bwema. Ebyo byokka bye biriko okulima era bye biriko abatuuze abagundiivu ddala. Naye ebizinga biri bisigadde biriko abantu abavubi abeereere kubanga enkula yaabyo ne sayizi yaabyo tesobozesa muntu kulima oba kukolerako mulimu mulala. Kubira gavumenti omulanga nti enkola ng'eyo bw'eba ejjanga waliwo enteekateeka empya kubanga ffenna tujjaniriza egenda okuzza ebyennyanja mu mazzi yandibadde nga naffe naddala abavubi bakasangwawo abamudde mu mulimu ogwo abagutegeera obulungi nabo bayitibwa ne batuula nabo ku mmeeza okusobola okuteekerateekera ennyanja yaffe kubanga zayogera nzaalibwa mu nnyanja mu bizinga embeera yonna mbadde nzijja ngitunuulira nga ngiraba. Olwekyo banange abantu baffe nkubira gavumenti omulanga badduukirirwe kubanga tugenda kufuna abamu oba oli awo nga tulaba bantu abafudde enjala.